mbalamusizza nnyo mwenna abantunuulidde era mbaaniriza nnyo ku mukutu guno gwa YouTube ogwaffe ogw'Obwakabaka omutongole kwe mugenda okulabira ebyo byonna ebitukwatako ng'Obwakabaka bwa Buganda. Ekisookera ddala kye ndowooza kye neenyumirizaamu kwe kujja mu bantu ba Buganda okwekubagiza abantu okubeerawo ne bakwata ku ttama ne batuula awo balinde oba bazungu oba baani okujja okubayamba. Nze ndowooza mu bbanga lyonna akamala nga Katikkiro abantu bakitegedde ntusobola okwekolera ebintu byaffe. Ndowooza ekyokulabirako ekyamangu ye Masengere eno eri wano. Ekizimbe ekyali kimazeyo n'emyaka 40 kyatandikibwa okuzimbibwa mu 1975 ne kibeera awo ebiwagiwagi n'ebitayimbwa emyaka 4. Kakati Abaganda be bakizimba. Mwe mutuula Terefayina, mwe mutuula CBS, mwe mutuula Buganda Land Board, mulimu n'abapangisaako abalala. Lwakwejjamu byakwekubagiza nti batuyambe. Amasiro g'e Kasubi nago tugenda kugamala. Mulimu muzito nnyo okusinga abantu kye balowooza. Naye ffe tugeekoledde gavumenti yakatuwa obuwumbi 2 n'obukadde 3 akawumbi ebiliyoni. Naye twakozesa obuwumbi nga 8 sente zaffe. Ffe tuzeekuŋŋaanyiriza ne tubyekolera. Tukoze ebintu nga bw'olaba Katikkiro, amaka ga Katikkiro amatongole ne tugazzaawo ku lwaffe. Embuga z'amasaza nnyingi zikoleddwa, kutambuza emirimu gya Kabaka. Abantu bajja wano buli Lwakubiri ku Luwalo, buli Lwakuna. Kinsanyusa nnyo. Ekyokubiri, tutaddewo enkola ezigobererwa oba kye bayita policy mu ntambuza y'emirimu gy'Obwakabaka. Nze ekyo nkyenyumiririzaamu nnyo. Kaakati okujja ng'oyagala okufuna omulimu mu Bwakabaka waliwo emitendera gy'olina okugoberera. Bwe tuba twagala kugula oba mu mmotoka ya Bwakabaka tulina emitendera gye tuyitamu, oba kutunda mmotoka ekozeeko tulina emitendera gye oba kugula mpapula. Buli kimu kiriko enkola yabangibwawo egobererwa. Tuzimbye abakozi ba gavumenti ya Kabaka oba civil service eya Kabaka nti na bonna abalinziririra balisobola okweyambisa obuweereza bw'abantu abo kubanga buba buteekeddwa mu ngeri nnuŋŋamu. Ndowooza nti kyakwenyumiririzaamu nnyo. Buli kintu kyonna mu Bwakabaka kiriko enkola ennungamu. Naye ku masaza twataddeyo omukozi gwe tuyita Nampala kubanga ab'amasaza bajja ne bagenda. Naye walina okubaawo omuntu alondoola emirimu mu masaza. Twabatandise buli saza limulina. Ekirala kye neenyumiririzaamu ennyo bwe bumu mu bantu ba Buganda. Nze mbadde wonna oluusi mbeera eyo mu mizikiti gye bannyaniririza, oluusi bannyaniriza eyo mu baawule, mu maka g'abaawule, mbeera mu bigo by'abasosodooti nawa buli wantu wonna. Ako kabonero akalaga nti nno ebintu byaffe abantu babiraba bumu. Era kyenva mulaba ng'ebintu byaffe bijjumbirwa nnyo. Ekyokulabirako emisinde gya Kabaka gino egy'amazaalibwa gye gimu kugisingamu abantu obungi mu Africa. Abantu bonna ab'ebikula byonna babeerawo. Emipiira gy'amasaza ndowooza gye gisinga okuwagirwa mu buvanjuba bwa Africa, East Africa. Tanzania balaba nnyo omupiira, bayinza okuvuganya n'emipiira gy'amasaza. Kiraga bumu. Ekyokuna, tutandise ebintu bingi, emirimu girabwako n'amaaso egiwa n'abavubuka bangi emirimu. Tugambe ebitongole bye tutandisewo, BBS teyaliiwo, Majestic Brands teyaliiwo, Namulondo Investments, waliwo ebintu ebikolerwa. Tugambe bw'olaba amayumba gazimbibwa Ekigo, Sentema, tulina omukago n'Abachina abagwogi. Ebitongole ebimu byaliwo ne tubizza bujja nga Bukadef, Bikal, ebintu ebirabwako n'amaaso. Nyinza okugamba nti ebyo ebimu ku bintu bye neenyumiririzaamu. Ndowooza nti bisingawo naye ebirala nja kuba neekuutidde nnyo akadingidi. Ky'ojja okukola ojja kufuna abantu abatalinze obabuuze
nti mwe mulaba biki ebituukiddwako mu myaka egyo 10 nga ow'omutima Mayiga ye Katikkiro bajja bikubuulira naye n'emmwanyi terimba kale nayo kanjogereko kubanga mmwanyi terimba okubalaga obulaza ekituufu ekyokukola ne bakigenderako kisobola okutaasa eggwanga. Simanyi na bungi bw'abantu bameka abalwanyisiza obwavu olwakabufi bwa mmwanyi terimba fe ogwaffe kubalambula kubazzaamu maanyi ate kati abavubuka bangi nga mmwe abali wano balimye nnyo emmwanyi kwegamba ekyo nkyenyumirizaamu nnyo kubanga obwavu oyinza kubulwanyisa otya? Obwavu osobola kubulwanyisa ng'ogambye abantu mukole kino nga kibayamba nabo ne bakikola. Bakikoze. Gwe teebereza ensi esinga obugagga mu nsi yonna Amerika, buli pulezidenti ajja aba n'ebyokukola. Wandibadde olowooza nti Amerika bamaze emyaka 10 bimeka nga bagagga tebyaggwaayo. Ensi bw'egenda ekula waliwo emirimu egyali gitatunuuliddwa. Kati kankuwa ekyokulabirako, President Barack Obama yateeka amaanyi mangi nnyo mu kye bayita green revolution, embeera y'ensi climate change. Kakati balina ssente mpitirivu n'enteekateeka mpitirivu Amerika zeetandise gavumenti yennyini okulwanyisa ekibugumiriza ekigenda kirinnya mu nsi kuba kya bulabe. Naye kakati emyaka 3 emabega ekyo tekyaliwo. Kati mu myaka gye7 okutandikirawo ku President Ndoza Nixon, Gerald Ford, Carter batandika omutimbagano internet, kubanga Amerika yatandika internet. Omutimbagano gwakozesebwanga mu magye, ab'amagye bakozesanga omutimbagano okuwuliziganya ng'ensi yonna tennakimanya. Internet yayiyizibwa amagye ga Amerika. Kati ne kijja mu nsi yonna mu lwatu okukozesebwa ng'ekyamaguzi. Kati bapulezidenti abo abaddako balina omulimu munene nnyo okulaba nti omutimbagano internet ereetebwa mu ntambuza y'emirimu. Ekyamazima internet yeevuddeko okuganjisa kompyuta n'emirimu nga bwe gitambula leero. Emirimu egiri awo miyitirivu. Tuleete aba Nestle tukole nabo kaawa wano oba tubasanga eri. Katikkiro yenna ajja kuba alina okulowooza ku ebyo. Okuzimba ebibiina eby'obwegassi bwe twali tujaguza emyaka 26 kabaka ng'ali ku Nnamulondo 2019 kabaka yatugamba tuzzeeyo ebibiina by'obwegassi. Kati okulondoola enkola y'ebibiina by'obwegassi abantu balimye emmwanyi twagala bakolere wamu kubanga agali awamu ge galuma ennyama. Kakati okuleeta abantu mu bibiina by'obwegassi bibayambe okusitula omutindo gwabwe ng'abalimi b'emmwanyi mulimu munene nnyo. Okufuna bannamikago betugula na b'emmwanyi, omanyi ogula emmwanyi twetaaga ssente mpitirivu, twetaaga bannamikago tukolegane nabo okubafuna. Kati olaba ekirowoozo kiri kimu, musimbe emmwanyi naye laba ekizadde. Bw'ogamba obugambi nti oteekewo ekkolero erisiika kaawa ali ku mutindo, tugambe omulangira afuga kata kaawa ayinza omuwoomera. Njogedde kata kuba tuli bino bibaddewo nga tuli mu kikopo ky'ensi yonna. Kati kata yeri ku mimwa gy'abantu kasi kasirikitu naye kali ku bintu bya mutindo nnyo, balina ssente nnyingi. Kati omulangira afuga kata sheek oyo kaawa gwanya tekuba wa mutindo gwa waggulu. Kati fenga obwakabaka okusobola okukola kaawa oyo ebiyitibwamu bingi. Katikkiro yenna aba alina omulimu munene nnyo okulaba tutuuka ku mutendera ogwo. Wabadde ombuuza wano ku mitendera gy'obukulembeze mu bwakabaka negamba Katikkiro, baminisita, ab'amasaza, ab'amagombolola, ab'emiruka, twagala gavumenti ya kabaka ebeere ku mutimbagano. Nga Katikkiro abeera wano mu Bulange n'amanya ebifudde ebuweekula okukola omuyungagano gw'omutimbagano. Abandaba ku YouTube ekyo banaakitegeera nga waliwo omuyungagano, bajja kukitegeera n'Oluganda twagala baluyige. Ogwo mulimu munene nnyo era twatandikawo ne ICT Commission wano mu Bwakabaka, twayita abakuba tuwa amagezi. Emirimu mingi egy'okukola, emirimu tegiggwaayo. Ekyamazima kiikino
gy'okoma okukola ebingi gye bikoma okuzaala emirimu mingi. Era gw'olaba agamba talina mirimu talina byakola. N'olwekyo Katikkiro mirembe eginajja bajja kubanga balina emirimu mingi olwa bino bye tutandiseeko.